muganda waffe omu wano muyizi munnange twasoma naye Jafar Hamza Jafar akubuuza waati Sheikh bwamumbuuliza ekibuuzo kino nsaba onnyambe omukyala mulwadde ayagala kuliisa akola atya kimu aliisa mmere ki kyakubiri aliisa kyenkana ki kyakusatu aliisa abantu bameka kyakuna ekisookera ddala esebo omukyala oba omuntu yenna omulwadde amakulu waba musajja ng'obulwadde la yurja buruuhu tebusuubirwa kuwona oba omusajja omukulu atasuubirwa kudda y'okubeera nti ajja kusobola okusiiba kati kino tukizingire wamu nti omuntu atakyasobola kusiiba nga tetulonde mu nsonga ezimuleetedde ekyo omuli obulwadde okukula mu myaka kati nga takyasobola kusiiba oyo aliisa ekimu nga aya bwetunyonyola wala alladhina yutiquuna fidyatun taamu miskin omuntu aliisa kigero ki aliisa kigero ki aliisa waliwo hadithi bbiri hadithi esooka ye hadithi ya Ka'b bin Ujra ekwatagana ku fidyatul adha kubanga eno yajja ku nsonga kukuliisa okuliisa tukujjawa ekigero kye baliisa kati hadithi ya fidyatu adha nabbi yagamba nti it'amu sittata masakin okuliisa bamiskini muki mukaaga ng'obaliisa swaa 3 kitegeeza buli omu afunye nisfu buli omu agenda kufuna nisfu ekitundu ekya swaa ziba kilo 2 kitundu kati haafu ya kilo 2 ekitundu yeruwa ekiro emu ne koota kati ekyo kubanga kino bakireeta mu ngeri ya kiyasu shabahi kugamba kisobola okugenda mu mbeera eyo kati abalala ne bagenda ne mujama ya fi Ramadan omusajja yeegatta ne mukyala we mu amanza emisana nabbi bwe yamugamba okutuulawo emukadde nabbi bamuleetera ekisero miktan nga mulimu 15 swaan nga mulimu swaa 15 okiraba swaa 15 olwaleero senga buli swaa emu erimu kilo 2 n'ekitundu si kyekyo kati kilo 2 n'ekitundu zibamu gulamu zindooza 2,500 kati 2,500 kubisaamu 15 kiba zijja kubanga gulamu emitwalo 3 mu giigi mukasavu n'ezigwamu okiraba kati kiba kitegeeza nti ogabize mu bantu bano 6 tugambye nti 2 grams meka 2,500 kubisaamu 15 zibeera grams emitwalo 3,750 kati zigabize mu bantu 6 buli omu aba afunye 625 okiraba kati bwe tugendera kweri kilo emu ne kwota abalala ne bagamba nti tugende ne hadithi ya mujama fi nahari Ramadhan okuliisa ziba ku 625 kati kyoba olaba baulama bagamba nti al ahwat okubeera ku safe side liisa kilo emu ne kwota olede kilo emu ne kwota zino 625 ziba wansi ziba ziyingiddemu kati kyoba olaba nti ekisinga kuliisa kilo emu ne kwota okiraba
kitegerekese. Yes sir. Kiro emu ne kwota omuntu gyaliisa. Hamza kyabuuza omuntu gw'oliisa omuliisa kiro emu ne kwota. Ekyo oli ku kibuuzo ekigaa nti aliisa kyenkana ki. Kati abuuziza nti aliisa mmere ki. Emmere y'abantu. Teriyo kawakkulizo oba kalombolomu katugamba nti gyensinga kulya. Tekaliyo. Wadde akagamba nti aya yagamba fidyatun ta'amu miskin. Fidiya ye oba omutango gwe kuliisa miskin. So si mmere gy'olya. Okiraba? Okufuna. Kati ekyo kyakusatu. Abuuza ekirala aliisa abantu bameka? Buli lunaku aliisa omuntu omu. Kitegeeza omwetaavu. Aya egamba fidyatun. Ekikulu Hamza yakwata Qur'an. Fidyatun ta'amu miskin. Aliisa miskini omu. Mufrad. Naam. Be bantu ekisero kimu ennaku ameka? 3. Kitegeeza be bantu 30. Ge bantu 30. Yes sir. Ekyo si kyekyokuna. Yes sir. Kati katwongereko ekyokutaano. Emkadofu. Ekyokutaano kigamba nti oliisa ddi. Kulwensonga nti waliwo abaamala edda okuliisa. Sheikh sokaddemu. Waliwo abaleeta n'akwata ensawo y'omuceere n'agamba nti nno ki. Ekisibo kino kyennyini siiba. Kino mmaze okuwaayo omwetaavu. Ekyo si kituufu. Tuliisa lunaku lwe tusiiba. Lumaze kutuka. Kasita luvaako. Olwo lwe tusiiba. Lw'obala lw'oba oliisa. Naye kakati waliwo abantu nga yakwata omuceere oba obuwunga n'abuwa omuntu. Mbunzeera manzaani yange yaggwa dda. Tekikkirizibwa. Tuliisa lunaku. Nga bw'otasobola kusiiba. Olwaleero osiiba lunaku ki? So osiiba lusooka. Oyinza okusiiba olwokusatu oba nga wasiiba mu Shaabaani tira manzaani. Sheikh bwenkyogera amanga omulala. Ekisoboka. Tekikkirizibwa kusiiba kuliisa maaso. Nga bw'otagamba tekikkirizibwa kuliisa lwa maaso. Nga bw'otakkirizibwa kusaala swala ya maaso. Naye maapu y'amaanyi kati sisobola kusaala isha aba magharibi. Nga bw'otakisobola. Kati tonnakikola. Yes sir. Ekyo ako ne kibeerawo kimu. Endiisa kati maze otegeera nti ndiisa lunaku lumaze kusiibibwa. Kati okkirizibwa Emkadofu. Kugamba olunaku olwo lwennyini oba ogamba nti kankuŋŋaanye ennaku eziwedde emabega so si ez'omaaso. Ez'omaaso situliisa za maaso wabula ez'emabega n'ogamba nti twakasiibako ennaku 10 n'oliisa ku nkomerero ye10. Era nga Anas bin Malik bwe yakolanga. Yali swaba wa nabbi n'akola mu myaka n'atuuka ekiseera nga takyasobola kusiiba. Era kyeyakola era nakino nga kikkirizibwa kwe kufumba emmere n'oliisa bamasikiini 30 ku nkomerero oba 10 nga bw'oba ekoze ekyo. Osobola okukutulamu oba oyagadde ennaku zo oba 5 oba 10 oba 7 naye sitaziba nga ziri muziwedde. Kati Anas ye kyeyakola yalinda eri gye gukoma omwezi n'akuŋŋaanya bamasikiini 30. Sheikh nzikirizibwa okuliisiza mu Shawwali nga tuli mu nnaku za mwezi nga 5. Ate era kyetugambye tokkirizibwa. Ate ngamba kiri kino nga wayisewo ebbanga mu Ramadaani. Liisiza mu Ramadaani. Kitegerekese. Ekijjuba so kirikola ku lunaku lwa 29. Okufunye n'aliisa omwezi gwe gwonna. Omwezi gwe gwonna ne kiggwa. Ekyo nakyo weekiri. Yes sir. Waliwo okubuzaabuzibwa abantu be batera okubuzaabuzibwa. Yes sir. Ne bakiyita kusiibulula. Basira mujje wange ewaka. Okukuba kuno kuliisa. Enjawulo eriwo okusiibulula. Kyosiibulula n'alina obusobozi.
kaddemu wawe enjawulo makati g'okuliisa n'okusiibulula kati ono gw'oliisa yeso aya egamba fidiyatun taamu miskini yesebo miskini kati miskini omwetaavu eyo istithna yeyawulidde erinamu takhsis kati oliisa mwetaavu songa eno mu kusiibulula n'omwavu asobola n'okuyita abagagga n'abasiibulula oba omugagga n'ayita abagagga banne n'abasiibulula awo aba ali kugikola ekiyitibwa okusiibulula so si kakati era okwongereza ne ku ekyo itaamu miskini tusobola n'okuliisa atasiiba ebbanga lyamala nga miskini tewali kakwate k'oyo aliisibwa nti alina kubanga asiiba kati okiraba nti waliwo omukyala nga mukadde okufuna ssebo nga n'ogenda omuliisa kati ffe kye twategeera abantu bategeeramu kusiibulula kwe kubuzibwabuzibwa kwe tulimu kati tulina kukola ki kuliisa ng'oliisa ani miskini tewaliwo kakokulizo nti yasiibye nsuubira kano kokuweekali sheekhe gwendiiso yalina okubanga musiraamu oba nedda musiraamu aliisibwa emmere eyo giwe musiraamu wadde nga tali mu baasiibye ekirala alina okubanga miskini era kyova olaba nti abantu bagamba nti kati ogambye nti nyina muwa kati anaateekateeka ddi nga bakisuubira nti kusiibulula kati mu mbeera efaanaganako bwetyo tuliise mu kiseera ekituufu nti tuliise olunaku oluwedde oba olunaku lwe tusiiba ekirala tuliise bayitaavu kubanga aya begamba kati kiba kitegeeza nti afakiru ate ayingiramu direct olw'ensonga nti almaskutu anhu aula n'okusinga mantuuku gwe basirikira oli omwavu atalina ate ye yandikulembezeddwa ennyo okusinga ono kubanga miskini yayinawo ng'ate kyalina tekimumala kati ate fakiru ye tayina ddala so wawo faida endala yensaba waginsomesako egamba nti mu hadithi ya Anas bin Malik mwalimu ekirala ekyalabibwa timulimu ekipimo ekikendeerera mu mbeera ey'okusevinga tewali na kusevinga kati gwe bw'ofumba amanda gayingiddeko enva ate wali siteeka nti omuwa omuceere n'omuwa n'enva kati tewali kusevinga oluusi ojja mwongerako ne kajuisi nkiraba kakati olaba nti ate byeyongeddemu wali mu kusiibulwa kati ekikakatako kyekiri kati ngamba kino ziyadatul khayri ala alkhayr bulungi ku bulungi bweyongeddeko kati ngamba kino ekyokubakuŋŋaanya abantu 300 era abo 300 bwe baba 300 kitegeeza ogenda kuteekamu amanda ennyaanya butungulu olaba tewali kenda ate kyebalya oba balidde ki almuhimu kuliisa ekipimo kyenyina obbawa kirina kujjulizibwa ekipimo ne bwotajjuza kipimo kubanga tekijja kujjula wabula kijjulira wali ku muwendo gw'abantu omuwendo ogusigadde gwe gumu 30 naye oyinza okubeera nga 30 tojja kupimira buli omu nti kiremere kuwota naye nga expenditure ejja kweyongera nga atakendeezezza almuhimu okkirizibwa okuliisa abantu taama matbuhan emmere enfumbe oba okuba ekikakatako nti omuntu bw'aba aliisizza haafu ne grams 125 aba atuusizza kiri naye ekisingako okubeera makati okuliisa kiro emu neki ne kwota